Weewaawo, olunaku olwaleero tugenda kuba nga tutunuulira ku yaffesi ey'ekitume eyali ey'ekiseera obuseera. Yaffesi ey'ekitume eyali ey'ekiseera obuseera. Mu ntandikwa ya kino kyonna, byonna bye njagala okwogera biri mu mutwe ogwo gwennyini ogugenze mu maaso n'okwogerwa. Bwe twogera ku yaffesi ey'ekitume, kikulu nnyo okubeera nga tutegeera kuviira ddala mu byawandiikibwa, birambulukufu nnyo nnyini ddala bwe twogera ku eyo yaffesi ey'ekitume. Twogera ku mutume mu bufunze tuba twogera ku ki? Bukozesa Bayibuli ey'olyonaani eraga nti ekigambo oba yaffesi ey'ekitume kye kigambo kye kimu mu lyonaani kye tuyita apostolos, nga ekigambo ekyo apostolos kye kigambo kye kimu mu luzungu ekitegeeza omubaka, oba mu ngeri emu oba endala tusobola okugamba omuntu alondeddwa era atumiddwa Mukama waffe Yesu Kristo okuba nga akola omulimo ogw'okubuulira enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo wamu mu bubonero n'amaanyi. So ekyo kikulu nnyo nnyini ddala kyakuba nga tukola tutya nga tutegeerera ddala nti bangi mu kuba nga tebategedde bino bagenze maaso n'okubeera nga bafuuse ba ssekigwanyizi ate abamu ne bafuuka bannakigwanyizi. Ssebo ne nnyabo abawuliriza, kikulu nnyo gwe nange okuba nga tutegeerera ddala bino wammanga nti ekkanisa egwanidde kussa mu nkola ekyo Katonda kye yateesa. Kiddamu, ekkanisa egwanidde kuteeka mu nkola oba okussa mu nkola ekyo Katonda kye yateesa edda. Mu ngeri eya Bayibuli, abatume abayitibwa abatume oba omuntu ayitibwa omutume yali agwanidde kubeera nga alondebwa Saabatume. Yali agwanidde kubeera nga alondebwa Saabatume. Lwaki tubyogeranga bwe tuli okubyogera? Ebyawandiikibwa birambulukufu nnyo nnyini ddala bw'oba osoma ekitabo ekya Abaebbulaniya essuula ey'okusatu olunyiriri olusookera ddala lulaga nti n'olw'ensonga eyo abooluganda abatukuvu abagabana mu kuyitibwa kuli okw'eggulu mufeeyo nnyo eri omutume era kabona omukulu ow'okwatula kwaffe nga ye Yesu Kristo. Omuntu ayogerwako wano nga kabona omukulu era y'omuntu y'omu ayogeddwako nga omutume. Bayibuli eya King James egenda mu maaso n'eraga nti akulira oba Saabatume si mulala wabula ye Mukama waffe Yesu Kristo. Ekitegeeza nti Kristo Saabatume y'alonda abatume. Kati ekyo kiba kitegeeza mu bufunze mu kadde kano ke tulimu gwe nange nga Saabatume takyalina muntu yenna gw'alabikira. Kikulu nnyo okuba nga tutegeera nti talinayo muntu yenna gw'alonda olunaku olwaleero mu yaffesi ey'ekitume. Kikulu nnyo okuba nga tunnyonnyokera ddala ti Yesu ye Saabatume okusinziira ku Baebbulaniya essuula ey'okusatu olunyiriri olusookera ddala. Kati oyo Saabatume y'alina obuyinza obulonda abatume. Tekiri nga leero bwe tuwulira nti oli yava eri ne yeeyita omutume ate ne n'alonda abatume oba n'ayawula abantu abalala nga bayita abatume. Oyo ayawula ne baayawula bonna si batume kubanga tebaawuddwa, tebatumiddwa, tebalondeddwa Saabatume. Abatume bonna ab'endagaano empya baali wansi w'omutwe ogwa Saabatume. Abatume bonna ab'endagaano empya baali wansi w'omutwe oba ow'obuyinza bw'oyo amanyikiddwa nga Saabatume ng'era erinnya lye ye Kristo Yesu. Kikulu nnyo okuba nga tutegeerera ddala nti ekkanisa tesobola kulonda muntu yenna ne muteeka mu kifo ky'obutume. Nkiddamu, kikulu nnyo okuba nga kitegeerebwa nti ekkanisa tesobola kulonda muntu yenna olunaku olwaleero ne mu biro biri ebyekyasa ekyasooka kulonda muntu yenna
oba abantu ne bateeka mu yaffesi ey'ekitume oba ne bafuula abatume. Lwaki twogera nga bwe twogera? Njagala twejjukanye bulungi entandikwa ya bino byonna. Singa oba otunuulidde Makko essuula ey'okusatu, ojja kubeera nga onnyonnyokera ddala bino bye tugenda mu maaso n'okuba nga tukola tutya nga twogerako. Makko essuula ya kusatu bwe tuba tutandise n'olunyiriro lw'14. Bayibuli etulaga nti and he ordained, kwesezzaako oluzungu olutonotono, and he ordained 12 that they should be with him and that he might send them forth to preach. Nti n'ayawula, wulirako, n'ayawula 12 nti basobole okubeera wamu naye ate alyoke abatume okubuulira. Ekigambo kino ekikozesebwa nga okwawula kye kigambo kyekimu ekitegeeza okulonda, nti mu bantu abangi abaali mu kifo ekyo oba Mukama waffe Yesu bwe yasisinkana yasalawo n'alonda abantu bano 12. Muganda wange, mukadde wange, gwe yenna awuliriza, kikulu nnyo okuba nga bino tubitegeerera ddala bulungi nti kino kye tuyita sovereign selection. Kuno kwe kwawula okw'Obwakatonda okwateesebwa edda nga n'ensi tennabaawo, nga abatume bano teri n'omu amanyi nti balibaawo mu nsi, teri n'omu amanyi nti balizaalibwa, ne bakadde baabwe nga teri n'omu amanyi nti balibaawo. Kye tuyita sovereign selection, okwawula oba okulonda okw'Obwakatonda okwakolebwa edda ennyo mu Bwakatonda eri nga ensi tennaba na kubaawo. Bagenda okulondebwa bwe bati, bassebo ne bannyabo abawuliriza, tiyali nsonga eyagwa obugwi ku Mukama waffe Yesu Kristo, naye buli kyonna ky'olaba Mukama waffe Yesu Kristo nga agenda maaso n'okutuukiriza okukola mu budde ffe abantu Katonda mwe yatuteeka nti tuli mu budde ne Katonda ali wabweru w'obudde. Kristo yali atuukiriza ekyo ekyali kyasalibwawo Mukama Katonda waffe. Jjukira bulungi ne mu kulonda okw'omusajja eyalina okuba nga asikira Yudas Iskariyoti, ekkanisa era teyalina buyinza, n'ekibinja eky'abatume tekyalina buyinza kubeera nga kironda eyali alina okudda mu kifo kya Yuda. Wabula baakubaganya ebirowoozo ne balonda abasajja baali 2, naye okusalirawo ddala ani Katonda gwe yali afuuyeeko eddusu oba gwe yateesa oba gwe yali ayagadde okuba mu kifo ekyo tekyali kyabwe. Baakwata abasajja 2 abo ne babawaayo mu maaso ga Katonda ne bagamba, Mukama, kola okwagalako osalewo ani. Era Bayibuli etulaga twe bagenda okuba akalulu kaagwira ddala ku musajja ayitibwa Matthias. Nti bw'oba weetegereza ekitabo eky'Engero essuula ey'16 olwa-3 lugenda mu maaso ne lugamba nti akalulu kasuulibwa mu lugoye olw'omu kifuba, naye okulagira kwako kwonna kuva eri Katonda. Nti n'akalulu akaakubibwa abatume okusalibwawo kwako kuva eri Katonda oba okulagira kwonna kuva eri Katonda. So bwe tugamba nti akalulu kagwa ku Matthias, yoyo Katonda gwe yali yateesa nga n'ensi tennaba kuba ng'ekola ki ng'ebaawo. Ssebo ne nnyabo, kikulu nnyo okubeera nga tutegeera kye tuyita obukulu bwa Katonda. Ti Katonda waffe afuga ebintu byonna ku nsi. Tewali kibeerawo nga ekiragiro oba olukusa teruvudde eriye mu nsi muno. Afuga obutonde, afuga amawanga, afuga abantu, ate era afuga ne kyo kye tuyita emyoyo. So mukwano, bino bikulu nnyo byakuba nga tutegeerera ddala nti n'ekkanisa tiyalina lukusa, tiyalina buyinza obwo bulonda batume. Bw'oba ogenze mu maaso n'otunulira ekitabo eky'ebikolwa batume essuula 13 olusooka n'olwokubiri, nayo nnambulukufu bulungi nnyo ng'ekulaga okwawula okwa Sawulo ne Balunabba okugenda mu mulimu ogw'obumisani, nti ekkanisa yasaba
naye okwawula okw'abaani abalina okugenda mu mulimu ogw'obumisani bayibuli etulagira ddala bulungi era kyali eri omwoyo omutukuvu okusalawo. So tusobola era okugamba nti bantu bannaffe tebasobola kwawula abantu abalala okubeera nga bafuuka baki abatume. Waliwo tusobola okugamba nti waliwo ebika bya mirundi nga 4 ebyogerwako eby'abatume mu bayibuli. Bwe tuba tutunuulidde ekibinja layini esookera ddala yeeyo erimu mukama waffe Yesu Kristo ng'era ye Saabatume, mu luzungu etuyita chief apostle, era obutume bwonna buva oba busibuka mu ekyo ekifo ekisookera ddala era nga kye kya mukama waffe Yesu Kristo. Ekibiina ekyokubiri kyekyo kye tulabamu abatume 12, abatume 12, ng'era ekyo tekikyaliwo ku nsi. Ekyokusatu kyekyo bayibuli kyetulagira ddala ekirimu omuntu ayitibwa Pawulo nti yali mu kibiina ekyo ng'era alimu yekka era yasemberayo ddala okulaba mukama waffe. Eyandibadde nga gurupu eyokuna naye nga tenkana buyinza ziri 2 ezisooka omuli 12 n'ekibinja ekya Pawulo be bano abantu betulabanga Apollo, abantu betulabanga Balunaba, nti baali batume mu ngeri ey'okubeera nti baali batandisi ab'amakanisa naye tebaali batume mu ngeri ey'ekitume eyaweebwa bali 12 wamu ne Pawulo okuwandiika ebyawandiikibwa n'ebintu ebirala eby'enjawulo okubeera nga mukama waffe Yesu Kristo yabaawula eri omulimu ogw'okuteeka omusingi ogw'ekkanisa. Kikulu nnyo okubanga ate era tunnyonnyokera ddala nti mu ngeri eya bayibuli obutume bwonna obwannamaddala bwasonganga ku mukama waffe Yesu Kristo. Era Pawulo bw'oba weegendereza amabaluwa ge ebiseera byonna yasonganga ku nsonga enkulu nga yaani ya mukama waffe Yesu Kristo, okubonaabona kwe, okukomererwa kwe, okufa kwe, okuziikibwa kwe wamu ate era n'okuzuukira. Bw'oba osomye Bakolinso ekisooka essuula ey'okubiri yayogera ng'agamba nti bwe yali mu Bakolinso talina kye yateesa oba talina kye yalonda ku kyasala okubeera nga amanya ekirala wabula Kristo Yesu n'okukomererwa kwe. Bikulu nnyo ebyo byakubanga tukola tutya nga tubitegeera. So abatume abaddala basonganga ku mukama waffe Yesu. Leero abeeyita abatume bakulembeza mannya gaabwe, bakulembeza buweereza bwabwe, ttutumu lyabwe n'ebisigadde. Era ekyo kikulagira ddala nti eno embeera eya ssekigwanyizi n'eyabannakigwanyizi yejjudde endowooza zaabwe n'okwepika, n'okweramula, n'okweronda, n'okwessaawo mu kifo ekitakola ki, ekitabaweebwanga. Pawulo newankubadde teyali kitundu ku abo 12 kubanga abantu leero abasinga okubeera nga beefudde bannakigwanyizi ne bassekigwanyizi bagezaako okwekulubeesa ku butume obwa Pawulo eyajja oluvannyuma nga bagamba weewaawo teyali ne bali 12 naye Katonda tumulaba nga yamuyita n'amufuula naye omutume. Kati tugamba tutya nti leero Katonda talina baayita wabweru w'abo 12. Kino kinnyonnyokere ddala bulungi eri ggwe yenna agenda mu maaso n'okubanga ng'okola ki, ng'owuliriza nti Pawulo ne bwe yali yeeyogerako yeerabanga eyali tagwanidde okubeera nga agereeganyizibwa kw'abo 12, naye ekyo teyakyogera ng'ategeeza no tagwanidde kugereeganyizibwa kw'abo 12 mu buyinza. Kubanga obuyinza obwa Pawulo bw'alina ng'omutume bwali bwenkana n'obw'abali 12. Liyayita okubeera nti tagwanidde kugereegenzebwa ku bali 12 mu kuba nti be baasooka okutambula ne mukama waffe Yesu Kristo. Pawulo ekyo ng'akissizaamu ddala ekitiibwa, naye bwe tuba twogera ku buyinza 12 bwe balina bwe buyinza bwe bumu Pawulo bwe yalina. Sejjakulwisaayo twetegereze Bakolinso ekisooka essuula ey'okumeka ey'e 15 olunyiriri 9. Pawulo agamba kubanga nze
ndi muto mu batume atasaanira kuyitibwa mutume kubanga nayigganyanga ekkanisa eya Katonda. Agamba ndi muto mu batume, ng'era ekyo akyogera akizingira ku nsonga y'obulamu bwe obwasooka mu kuba nti yali muyigganya ow'ekkanisa, era kino akyogera nga muli munda owulira n'okusiima n'obwetowaze n'okwebaza okwali mu mutima gwe nti newankubadde agamba ndi muto mu batume sigwadde na kuyitibwa mutume kubanga essanyu ery'omu mutima gwe mutume, naye agamba sigwanidde na kuyitibwa kuba alaba obusaasizi bwa Katonda obusukkulumu ennyo obwamulagibwa nti masekati ag'okwiganyira ekkanisa yalondebwa nakkirizibwa okubeera nga aggalawo yaffesi ey'ekitume. Ssebo ne nnyabo, kikulu nnyo okuba nga tutegeera nti obuto bwa Pawulo mu batume tebutegeeza nti tiyalina buyinza bwe bumu n'obw'abali 12. Kikulu nnyo ate era okuba nga tutegeera nti Pawulo ne yennyini yali tasobola kukifuga, yali tasobola kukisalawo okubeera ekitundu kw'abo 12, kubanga abo 12 abalina okutambula ne Mukama waffe Yesu Kristo mu myaka gye 3 n'ekitundu gy'amala mu buweereza baali baasalibwawo dda nnyo, baalondebwa mu bukulu bwa Katonda nga n'ensi tennaba kubeera ng'ekola ki, ng'ebeerawo. So ekyo tekyali eri Pawulo okubeera nga akifuga oba akisalawo okubeera mu 12, naye kyetwagala okubeera nga tunnyonnyokera ddala bulungi nti era Katonda mu bukulu bwe yalina ekifo ekya Pawulo nga omuto mu batume bonna, naye ate ky'osobola okubeera ng'otegeera omuto mu batume bonna newankubadde nga si wa kifo kya bunafu mu ngeri ey'okuba nti nno yali talina buyinza bwe bumu nabo, naye yalina obuyinza bwebo bwennyini wamu nabo. So bwe tuba tutunuulidde ebyawandiikibwa nga Bakolinso ekyokumeka ekisooka 15:8 agamba nti era oluvannyuma lwa bonna, ayogera ku Mukama waffe Yesu Kristo okubanga amulabikira, oluvannyuma lwa bonna n'alabikira nange nga omwana omusowole n'alabikira nange ng'omwana omusowole. Ey'oluzungu ye kijjayo ng'egamba and last of all, nti aggalawo ekyokulaba Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali alonda abatume, oba kubanga kino kyali kisaanyizo omuntu okubeera nga yali agwanda okubeera nga mujulizi eri okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo nti yalaba Kristo azuukidde. Pawulo agamba last of all, as to one untimely born he appeared to me, nti oluvannyuma nnyo nange nakola ki, nandabikira. So Pawulo yaggalawo abo abagenda mu maaso n'okuba nga balaba ani, Mukama waffe Yesu Kristo ng'amaze okuba nga azuukira. Njagala okubeera nga ate tugattako wano ne Bakolinso ekyokumeka 2 essuula 11 nayo ogiwulire ebyeyogera. Egamba mu ssuula 11:5 agamba nti kubanga ndowoozanga sisingibwa na katono nnyo abatume abakulu ennyo. Kati ekyo kyalaga nti weewaawo yali muto mu bo mu kujja kwe n'okugatibwa kwe ku bali abaasooka, naye obuyinza baali babwenkanya. Kyava agenda maaso n'okubanga agamba nti ndowooza, kubanga ndowoozanga sisingibwa na katono abatume abakulu ennyo. Kubanga Abakolinso baali bamulaba ng'omuvumba, bagamba onaze luvannyuma ani, tali mu kiraasi y'abali. Bw'aba tali mu kiraasi y'abali talina kyatugamba, ye ssekyegwanyizi, yeetumye, yeereese. Abagamba nedda, newankubadde nzija luvannyuma, ndi muto mu batume bonna, naye sisingibwa na katono mu batume abakulu ennyo. Alaga nti obuyinza bwe balina bwe buyinza bwe bumu obwamuweebwa. Mu ngeri ya Bayibuli
tusinga okuba nga tuteeka essira ku nsonga eno nti abatume bonna baafuna okusomesebwa kwabwe okuva eri Mukama waffe Yesu Kristo mwene. Bwe tugamba yaffesi ey'ekitume eyali eyekiseera obuseera, ekyo kye tutegeeza nti nga tumaze otunuulira bino byonna waggulu, tumaze okutegeera nti abantu bano baali baalondebwa ne baawulwa mu bukulu bwa Katonda nga n'ensi yali tennaba kubeerawo, waliwo n'ebyomubiri ebyatuukirizibwa. Omuntu oyo yalina okuba nga alondeddwa Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe tulabye mu Mako essula ey'okumeka eyokusatu olunyiriri lw'e14. Omuntu oyo yalina okulondebwa Mukama waffe Yesu Kristo mwene. Ekyokubiri, omuntu oyo yali agwanidde okuba nga mujulizi w'okuzuukira okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bye tulabye mu Bakolinso essula ey'e15, Pawulo mwagambye nti oluvannyuma nnyo n'alabikira nange ng'omwana omusoole, nti walina okubeera nga omulabyeko mu mubiri ng'amaze okuzuukira. Era Pawulo agenda otuuka mu lunyiriri lw'omunaana olw'omwenda amaze okulaga abantu ab'enjawulo abaala Mukama waffe Yesu Kristo ng'amaze okuzuukira. N'ayogera ku bantu 5, n'ayogera ku 12, ne mu 12 n'agenda ng'atema bbaani abaasooka omulaba, n'ayogera ku Peetero, n'ayogera ku ono, n'ayogera ne ku n'agamba oluvannyuma nnyo nange. Ensonga lwaki era bw'osoma Bakolinso essooka essula ey'omwenda olunyiriri olusooka n'olwokubiri muno agamba siri mutume, agamba ndi mutume sala Mukama waffe namulaba. So ebisaanyizo ebyo teri abirina olunaku olwalala. Ate ekyokusatu era nga nakyo kikulu ennyo nti omutume yalina okubeera n'obubonero n'ebyamagero nga Bakolinso ekyokubiri essula 12 olw'11 n'olw'12 bwe lunywereza ddala bulungi. So ebyo ebisaanyizo nga bwe tulaze mu masomo gaffe gonna amalala ge tukoze ku yaffesi ey'ekitume, teri n'omu nga mulamu kaakano ng'alina ebisaanyizo ebyo. Kati bwe tuba tugenze ne mukyali badde ng'ekyokuna n'olwakubadde tetukyesibaako nnyo wadde mu byawandiikwa mu ekine biri eri bye bisinga ddala obukulu nti abantu bano obubaka bwabwe okusomesa kwabwe kwaviira ddala eri Mukama waffe Yesu Kristo. Kyetuva tugamba nti leero tewali muntu yenna asobola okuyitibwa omutume bw'aba nga ensomesa ye teyagijjira ddala ku Mukama waffe Yesu Kristo mwene. Bagalatiya 1:12 Pawulo ayogera ng'alaga nti bw'osoma mu Bagalatiya 1:10-12, kubanga mbategeeza abooluganda nti enjiri eyabuulibwa nze si y'abantu, kubanga nange saagiweebwa muntu, so saayigirizibwanga wabula mu kubikkulirwa kwa Yesu Kristo. Nti yayogera n'alaga nti tiyayigirizibwa muntu wabula mu kubikkulirwa kwa Kristo Yesu. Bw'oba oyagala okunnyonnyoka nnyo ekyo olina okusoma Befeso essula ey'okusatu, yebigaziza ddala ebyo bibawo bitya. Era ogenda otuuka mu Befeso essula ey'okusatu olunyiriri olusooka paka olw'okutaano ojja kuba omaze okumatizibwa ddala bulungi nti abatume obubaka bwabwe ensomesa yaabwe yaviira ddala eri Kristo Yesu mwene. Era abayita abatume wulira bye basomesa simanyi ensigo ey'okukkiriza, simanyi okusumulula omukristaayo, simanyi okwatula ebigambo ebirungi eby'okukkiriza olabise kyonna ky'oyagala. Bakkiriza mu bintu ebitategeerekeka nti ensomesa yaabwe eyitirira ku ebyo ebyatuweebwa. Ate leero teriyo okusomesa kulala kwonna, kusomesa kwonna okulu tewaliwo obubaka bupya Mukama waffe bw'alikuwa muntu yenna, kubanga byonna ekkanisa byegwanidde okuba ng'etegeera biri mu byawandiikibwa. So ssebo ne nnyabo awuliriza y'ensonga lwaki twogera ku yaffesi eyali ey'ekiseera obuseera ey'ekitume, era nga ekigendererwa eky'okukola bino obubaka buno kwe kuyambako oyo yenna ayinza okuba nga agenze maaso n'okusendebwasendebwa abantu mu ngeri emu oba endala ng'abadde abakkiririzaamu nnyo ng'agamba balina kye bamanyidde ddala, oba nga naye ayina mbeera ya kweyagaliza, ayina mbeera ya kugamba nti osanga kino kyendi. Naye ssebo ne nnyabo kikulu nnyo okubeera nga ffe tutereezebwa okuviira ddala mu byawandiikibwa. Tutegeere nti naye oba oyogedde ku musajja ayitibwa Apolo, yali wansi waabo abagendanga mu maaso n'okutandika amakanisa,
be tuyita abamisani wamu ne Balunabba, naye bagenda mu maaso n'okuba nga batumibwa kanisa. Naye yafesi ey'obutume yali tetunuulidde mbeera ya muntu kubeera nga yeetuma oba akikiririzamu nti akiina nedda. Era abantu bano bwe baali balondeddwa Mukama waffe Yesu Kristo baatambuliranga mu luzungu kye tuyita peya oba babiri babiri, okubeera nga ekintu kyonna kyonna kye baakola bakikola mu mwoyo gumu, mu mutima gumu. Abakkiriza bonna ab'endagaano empya bafuna okusomesebwa kwabwe okuva mu kuwandiika kwabo abatume aba Mukama waffe Yesu Kristo. Nti leero bye tukkiriza ffe ng'Abakristaayo tetubijja walala, tubijja mu ebyo ebyawandiikibwa abatume abalonde. Kati bwe tuba nga bye tukkiriza byaggyibwa oba tubijja mu ebyo ebyawandiikibwa abatume abalonde, abatume abalonde tebakyaliwo kubanga bye tulina okuba nga tukkiriza baabiwandiika dda. Kati ono yeeyita omutume leero talina kyatugamba kubanga kye twalina okugambibwa oba kye tulina okuba nga tuyigirizibwa kituweereddwa mu bitabo 616. So obuyinza obw'ekitume teri n'omu abuyina, wabula obuyinza obw'ekitume buli mu ebyo abatume bye baawandiika. So leero yafesi eziyitibwa 5 ziweerera ddala bulungi. Yafesi ey'ekitume tugiina, yafesi ey'ekinabbi tugiina, ng'era zino yafesi 2 n'onkubadde tezikyagenda mu maaso zaakomezebwa, omulimo gwazo tugulaamu byawandiikibwa okuva mu ebyo bye baawandiika. So bwe tuba tulina abasomesa, nga tulina abasumba, tulina ababuulizi b'enjiri, kye tulina okuba nga tutegeera nti bano abasomesa, abasumba n'ababuulizi b'enjiri tebalina byakusomesa birala wabula okuva mu ebyo abatume ne bannabbi bye baawandiika, era tubiina mu byawandiikibwa. So leero tulina abantu abeefuula nga bukaamuje, nga beefuulira ddala nga bukaamuje era mu mbeera ey'okola ki, ey'okwefuula kye batali. So okubeera nga beefuula oba beeyagaliza ekintu kino tekisobola kubeera nga mu ngeri emu oba endala ekyo kye beegwanyiza kifuuka ensonga eya namaddala mu bulamu bwabwe, kubanga kye tusobola okugamba nti claim zaabwe oba okwogera kwabwe nti nabo batume tekuzimbiddwa ku musingi gwonna, kubanga byonna bye twogeddeko waggulu ssebo ne nnyabo teri n'omu ku bo abalamu leero ababiina. Era na wano wenjagala okuba nga nteeka essira, tewojjukira ddala bulungi ekkanisa ey'Abefeso mu kitabo eky'okubikkulirwa, Bayibuli etulaga tiyagenda maaso na kubeera nga yeggulirawo abantu bonna abaali beeyita abatume naye nga tebaali batume. So lwaki baagendanga maaso ne bakema abantu bonna abaali beeyita abatume kasita baawuliranga ensomesa zaabwe nga zirimu okulumira ne bategeera ddala bano si batume. So n'olunaku olwaleero tulina bangi ensomesa zaabwe zirumira, tebalina bisaanyizo biri omuntu byali agwanda okusooka okuba nga atuukiriza oba byali agwanda okuba nga ayina okuba nga ayitibwa omutume, naye ng'era bagenda mu maaso nga beeyita abatume. So bassebo ne bannyabo, tugwanidde okuba nga tuggalawo endowooza zaffe eri abo bonna, tugwanidde okuba nga tuggalawo amatu gaffe eri abo bonna. Kasita omuntu yeeyanjula ng'agamba nti nze ndi mutume gundi ne gundi, togwande nakulya kirala kyazaako. Kwata Bayibuli yo, kwata ekitabo kyo, ekkalaamu yo, fuluma, vaawo. Bwe babeera nga ebyo ebisookerwako tebasobola bitegeera, kiki ekirala ky'ogenda okuba nga oyiga okuva eri abantu abo? Bino bye bisookerwako. Era waliwo ensonga lwaki Bayibuli erambika bulungi ebintu ebyo nga bwe biri mu Bayibuli. Tulina abalimba abatalina buyinza bwonna okuva eri Kristo nga beeyita abatume. Abalimba bajjudde obutuuti obw'enjawulo. Be twali tumanyi edda ng'abasumba kati nabo batume. Abakyala be twali tumanyi abakyala b'abatusumba kati nabo simanyi baabwe batume ate n'abakyala nabo batume.
So abalimba bajjudde si mu ggwanga lyaffe lyokka lino erya Uganda naye amawanga gonna kwegamba yaffesi ey'ekitume etundanga keeke eyokya buli omu agirwanira naye abagirwanira balimba tebalina buyinza bwonna okuva eri Kristo. Bano balina neeyisa ya kaamuje, beefuula kye batali, beewaayiriza okwewayiriza okwannamaddala nga bamanyidde ddala nti tebalina bisaanyizo ebyo. Omuntu yenna bw'aba nga yeewayiriza nga yeefuula ekyo ky'atali, omuntu oyo aba mulimba. Era tulina bangi leero olunaku olwaleero nga ekibannyonnyola bwe bulimba, bwe bufere. Ebigambo bino by'amaanyi naye ŋŋwanidde kubanga mbikozesa bwe ntyo kubanga omuntu yenna agezaako okubaako ensomesa yonna eya Bayibuli gy'agezaako okuwunzika kubanga ayagala okubaako ye byatuukiriza, omuntu oyo mulimba ate omuntu oyo mufere. Mudduke abantu abo bonna abeeyita abatume nga si batume. Mudduke abantu bonna bemumanyidde ddala nti tebalina bubonero bwa kitume. Mubaddukire ddala abo bonna abagezaako okugamba nti nabo lunaku olwaliro Mukama waffe abalonze era talina n'omu ku bo gwe yali alabikidde. Ebiri mu Bayibuli tebabitegeera. Bw'oba nga tosobola kuba nga otegeera ebyo biwandiikiddwa, akulabikire ku nsonga ki? Ate nga tulina obujulizi obumala, talina muntu yenna gw'alabikira kuba bw'addamu okulabika buli liiso buli mmunye enaamulaba. Nti bye tulina mu Bayibuli Pawulo awandiikira Abakolinso essula ekisabo ekisookera ddala olunyolo lwokuna, essula ey'okuna olunyolo lw'omukaaga nti tetugulumiza omuntu yenna waggulu w'ebyo ebyawandiikibwa. So mu kumaliriza bino nabyo njagadde tubitegeere nti yaffesi ey'ekitume teyateesebwa okubeerawo emirembe n'emirembe, yali ya kiseera buseera. Nziramu, yaffesi ey'ekitume teyateesebwa kubeerawo mirembe na mirembe, yali ya kiseera buseera. Era ekiseera ekyo kasita kyaggwa ng'omusingi ogw'ekkanisa gumaze okuzimbibwa. Befeso 2:2 kangisome wano oliye ddala bwekola ki bweyogera. Njagezaako ngisome mu Luganda wano olire bwekola ki bwegamba. Abefeso essula ya 2 olunyiriri lwa 20 lugamba, kubanga mwazimbibwa, bali kwogera eri ki Bakristaayo, kubanga mwazimbibwa ku musingi ogw'abatume ne bannabbi, Kristo Yesu yennyini bwe yali ejjinja eddene ery'oku nsonda. Omusingi gw'ekkanisa gwazimbibwa dda abatume ne bannabbi ab'endagaano empya mu kyasa ekyasookera ddala be bano abantu Katonda byakozesa otuwa endagaano yaffe empya okwongera obuweereza bwa Kristo. Era ebyo byonna Mukama waffe Yesu Kristo bye yayagala tubeere nga tumanya yabiwa abantu bano abalonde ne babiwandiika. Era bwe byamala okuwandiikibwa Bayibuli yaffe tegwanidde kugattwako wabula yajjula dda ate era neggalwawo. Buli kyonna kye twetaaga okutegeera tubikulambikule ne tusoma obubaka obwaweebwa abatume bano wamu ne bannabbi. Tegeera bulungi nti ekisaani nti bwe tuba twogera nkuweeko ekyokulabirako wano, ekisaani tekirabika nga kiwojjolo naye byonna bye bimu, naye byonna bitonde bye bimu. Era endagamuntu yaabyo tekola ki, endagamuntu tekyuka. Bonna bonna bano abatume abeeyita abatume oba bonna bonna abatume bano abapya be tuli okulaba mu kkanisa, bo kye tusobola okuba nga tugamba bali mu ngeri ya nawolovu, basonga ku bulimba obulwokaakati mu kkanisa bwe tugwanidde okuba nga twegendereza. Basongera ddala era ku bulimba n'obwalo mu kyasa ekyasookera ddala abantu abalanga era beeyita baki abatume. Tunuulira ebibinja eby'abatume olunaku olwaleero, waliwo ekibinja kye bayita The New Apostolic Reformation, ng'era bagamba ekibinja ekyo kyakomyawo oba kye kyazuula okukomezebwawo okwa yaffesi ey'abatume mu mwaka ogw'2001. Era bagamba nti yaffesi eyo yakomezebwawo wamu n'eyabaki n'eyabannabbi. Ne bassebo ne bannyabo kankyogere lunye naku olwaleero tetukyayinawo yaffesi ey'ekitume nga bwe tulaba mu bulamu obwa Pawulo ne Peetero n'abasigadde abo abalondebwa Mukama waffe.
Kye tusobola okumaliza nakyo kwe kunyweza nti obuyinza obw'abatume bukyali wamu naffe olunaku olwaleero, era obuyinza obwo tetubusanga walala, tubusanga mu ebyo bye baawandiika. Abatume abannamaddala Bayibuli etulaga nti baali balondebwa Mukama waffe Yesu Kristo, era bw'oba osomye Efeso essuula ey'okuna onyolo 10 tusobola okugambira ddala nti yaffesi ezo nga bwe zoogerwako 5 weeziri. Naye olunaku olwaleero abantu be tulina mu buliwo tulina be tuyita ba pastor teachers oba omusumba nga musomesa wamu n'ababulizi b'enjiri wamu n'ebyo ebyawandiikibwa abatume ne bannabbi bitulina leero mu byawandiikibwa. So leero kye tulaba oba leero ekiyitibwa fesi ey'ekitume si kirala wabula abantu abanoonya okuba nga badyekadyeka abalala, nga banoonya engeri gye banaababba, nga banoonya engeri gye banaagenda mu maaso n'okuba nga bafuna ebyabwe n'okutunda amannya gaabwe n'okwerabisa wamu ate era n'embeera eyo ey'okwewayiriza, kubanga obutume tebukyaliwo wabula tutunuulira ebyo bye batuwandiikira. Tulina bangi leero mu kanisa ez'abapentekooti, era tulina bangi ne mu kanisa ey'Abalooma. Bo beerabira ddala nti balina obuyinza bwe bumu ng'obwabali abatume abaasookera ddala, nga bagamba bafuna n'okubikkulira okujja. Bagezaako kubanga beeteka mu kifo eky'enkizo, naye ng'ate mu bufunze tebalina buyinza bwonna. Mukama waffe tabatumangako. Bano ba bulimba, bano bafere, bano beewayiriza. Abasinga nsobola okwogera nga ngamba nti kirowoozo kyange kyagamba nti abasinga babeera nga si bafere, babeera nga si balimba oba nga beewayiriza, bambi butamanya bwe bubatawaanya. Era abo abali wansi w'obutamanya nga bwe bubatawaanya, bwe baba bafunye ensomesa entuufu eya Bayibuli oba omuntu n'abayambako okutegeera, ate abo babeera bangu nnyo bakukyuka. Naye bali abatakirimo lwa mbeera yakuba nti butamanya bwe bubatawaanya, naye nga bagenda maaso n'okuba nga basonga ku byawandiikibwa nga bikozesa mu ngeri ey'obukyamu, abo bo balimba, bafere, ate era beewayiriza, ate era babi nnyo. Tugwanidde ddala okuba nga tukola tutya nga tubeewalira ddala. So yaffesi eno yali teyateekebwawo kubeerawo mirembe na mirembe, yali ya kiseera buseera. Era leero bangi abagamba nti batume, ngezezaako okulaga nti bw'otunuulira bye tulina mu Bayibuli n'olunaku olwaleero enjawulo weeri amaanyi. Era abeeyita abatume banoonya kubeera nga batunda mannya gaabwe wamu ate era n'obulimba bwabwe n'okukola ssente mu bantu n'okukola obugagga mu bantu. So sinanze ng'omuntu kiruyi kyonna ku muntu yenna, kubanga leero bye ngenda mu maaso n'okuba emyaka mingiko emabega nabikkiriza newankubadde naye saabyetegereza bulungi, naye nebaza Katonda nti yanyamba n'embeera nga nsobola okuba nga tuuka ku ddaala ery'okubeera nga nnyonnyokera ddala ebyo Bayibuli byeraga, n'ensalawo genda n'ebyo Bayibuli byesomesa, newankubadde nga bangi olunaku olwaleero bakyatunuulira bameka abakikola, bameka abakyeyita, bameka abagamba nti weekiri ne bagenda n'obungi bw'abantu ne bava ku Bayibuli. Ebirala byonna bisobola okyuka, naye bye byawandiikibwa tebikyuka. So gwena Mukama bw'abanga akkiriza mu kisa kye n'okusaasira kwe n'ofuna obubaka buno, nkusaba kimu butanyiiga, nkusaba kimu kubeera wa ddembe mu mutima gwo. Bw'ofuna obubaka buno buwulirize n'obwegendereza, buwe n'abalala b'omanyi nga bali wansi w'embeera eno ey'obulimba leero ejjudde ekkanisa, nti abaweereza bonna abasinga olunaku olwaleero batono nnyo abatwala obudde mu kubeera nga bakola kye tuyita the exposition of the scriptures, okunnyonnyolera ddala ebyawandiikibwa mu bulambulukufu bwabyo. Singa tulina abantu abannyonnyola ebyawandiikibwa mu bulambulukufu bwabyo, ne zino ensobi zaali badde ntono nnyo. Naye tuli wansi wa bunabbi. Pawulo ayogera mu Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okuna olunyiriri olwokusatu n'olwokuna nti ebiro binajja era wanaabawo embeera y'okuba nga abantu beekuŋŋaanyiza abawasomesa oba aboogera ebyo ebinyumira amatu gaabwe, ekitegeeza nti abasomesa bagenda kubeera nga beeyongera mu bungi kubanga akatale kaabwe
weekali akaabo balina amatu agasiibwa. Tobeera kitundu kwabo abalina amatu agasiibwa ng'onoonya okugamba ekyo ekikunyumira oba nga akikugamba newankubadde tofuddeeyo nnyo oba byasomesa bituufu oba si bituufu gwe ogenda nabigenda. Nedda, Mukristaayo talina kubeera atyo. Mukristaayo agwandee kubanga yekkaanya ensonga n'onnyonnyokera ddala kubanga olunaku lugenda tuuka gwe nange tulina okuyimirira amaaso ga Mukama waffe Yesu Kristo. So osobola okutya abantu bonna abalala naye ate waliwo gw'olina okutiira ddala Mukama waffe Yesu Kristo nti okulamula kwe kwa bwenkanya kuli mu butuukirivu n'amazima era buli kyonna ekitali ku musenje gwe kyakwokyebwa. Era bangi tubagenze maaso n'obalaba abalemerako nga beeyita kino kye batali. Abasingira ddala ensomesa zaabwe teziina kakwate kona na Bayibuli wabula New Age, mysticism, Gnosticism n'ebintu ebirala ebya masitaani. Era abamu abasingira ddala kwabo sinabalokole ekyo nkimanyi kikalu bw'erigo kifo okiwulya naye nga abasingira ddala sinabalokole kubanga oli ebigambo bye boogera nga omuntu alina omwoyo omutukuvu mu ye tasobola kubanga akola ki abyogera. So sobola kubanga nsukako wano wabula ogamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amina.